ku byavudde Embarra tulina omupoliisi waffe omusajja John Davis ono abadde akola ne counter terrorism police ku Webridge Embarra ate ne driver owa UNRA gwe tutegedde nga Mutabaazi Patrick Robert. Bano tubalina ku musango ogwogezako kutta n'okutta egyo emisango ebiri lwe bagezaako okuyimiriza ekimotoka ekya Fuso lorry namba UBF 109D nga kyetisa amabaati ne kigaana okuyimirira ate ne bagezaako okukiyimiriza nga bakozesa amasasi ne batta omuntu omu we twategedde nga Bimanyiroha Ivan Saturday owerukunjiri ate amasasi gano nago ne gakwata omuntu omu ayesimbye ku bwa Youth MP owa Western Uganda omwami Katuramu Simon ow'emyaka 26 naye yabadde mu kimotoka kino. Nshasha mukureba results za scan sasa ryarabajwe spinal cord tari affecting any organ ryarabajwe spinal cord so kana kwasanenga horanka mizi kana kwasana horashaga mayanuka awanka horana shanyara so china kozire naguruka nakwata baga yanje nabenyene nkana reba umutinyi mafire kandi abantu nabacengera kutera amasasi china kozire naguruka nayigoro rugi rwa Fuso naguruka naye kubangura hansi kace na Fuso endo bate nago mu trench on the fridge